Munnayuganda tuwuliriza nkwebaza kuba nti watukeereddeko olunaku olwaleero. Bannayuganda olwayo bakola ekyafaayo okulonda abakulembeze okuviira ddala ku pulezidenti wa Uganda ate n'ababaka ba paalamenti. Wabula mpuliriza mukadde kano okutegeeza nti ngweno ku polling station y'e Magere Robert Kyagulanyi Ssentamu waalondera era ng'abantu ntuusewo nga bajjudde bangi naye ng'okulonda tekunnaba kutandika. Ekiremesezza okulonda okutandika bwe buuma. Bo bano bagamba nti bagenda kukkiriza kulondera ku kintu kyonna okugyako obuuma nga bukoze kubanga awamu tutegeddeko nti obuuma babutadde ebbali balondere ku regisita. Naye bano bagamba nti bagenda kulinda obuuma paka lwe bunaakola kubanga bafunye information oba amawulire nti Yakasama yagambye omuntu yenna atalondere ku kuuma kano ng'akasoose kusoma kyenkumu ky'obendagamuntu akalulu kajja kuba kafu. So kati kibatiisizza okukozesa regisita zokka ogenda mu maaso n'okulonda. Naye nga kinabakuwa ku bantu bali wano njagala nkutegeeze nti mu mbejja waali Joyce Ndagire Tebandeke ate abantu baagala kwegugunga. Joyce. Yes, sabo. Eggwanga likuwuliriza. Butalevu ndi wano ku ssomero ly'Amatutu Primary School. Abantu nga bwe nakutegeezezza nti baakedde kubeera ng'ate beeyiwa mu bifo eby'enjawulo okusobola okubeera nga balonda. Kyensobola okugamba mu bitundu byonna ebisingira ddala obungi mu Busiro East byentambuddeko okulonda kukyagaanye. Kati wano wendi nga bwe nkutegeezezza abantu babadde security bajongeddeko era abapoliisi beeyongedde obungi olw'ensonga nti abantu babadde baagala okubeera nga beekubamu ogutaaka bakooye okuyimirira. Kati ate obedda kye balindira because they have been waiting obuuma buno okujja. Kati ate obuuma we butuuse bwonna obubiri bugaanye okubeera nga bukola. Kati abakulu abali mu kukwasaganya ebyokulonda ne bakatema abalonzi nti mulindeeko ate tufune wooda okuva eri waggulu. Kiki batugamba newe tunabasaawa 6 oba 8 bwe tunaafuna wooda nga tusobola okubeera nga tugenda mu maaso n'okulonda. Kati abakulu abamu batudde abalala bafulumye y'embeera eriwo. Naye mu kaseera kano omubaka w'ekitundu kino Medard Lubega Sseggona atuuse okulaba nga ayogerezeganya n'abakulu alabe ate embeera nga bweri. Engeri gyali munnamateeka kayongere okubeera nga twogerako naye ayongere okubeera nga alambulula ku nsonga eyo. Tubakubiriza okubeera nga babeera basigala bansonga bbiri. Mukama wange Sebo. Ndi mukwagala kufuna ku mubaka wano katono. Yes, sebo. Namugambye informed. Gwendi mu kufunako wano I talk to him with informed tuli live. Namugambye live yagisuubira. So mukaseera kano abakulu kyensigezako okubeera nga kunyonyola nga wetulinda abadde ali mukumalizaako wano katono naye atugenda mufuna. Abakulu bo ekisookera ddala ne ba agenti bennyini bano ate olw'okuba nti ba agenti obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba ebyo ebigenda mu maaso. Kati wano wendi abakulu babatudde eri ewa Ssemba naye abakandidates bali mu kwogeraganya na bano okulaba engeri ba agenti bano gye basobola okubeera nga ate basembera wano because bo abakulu bagamba nti ebifo bye babawadde bitono ba agenti basobola okubeera nga ate batuula wano okumpi okulaba ebigenda mu maaso. Naye batusuubiza nti bagenda kubeera nga embeera bw'ebeeteredde bagenda kubeera nga babasembeza okubeera nga ate balaba ebigendera ddala mu maaso. Omukulu bamukutte wano bakyamukutte wano olw'okuba embeera nga bwe nkugambye ndooza kansokenda pozingemuko. Mulinda era kuwulirako n'abantu abali wano e Magere station abasiiga okuba nti balonda. Sebo mukulu amanya go bwamaliriza bwati kati kansigaleko denimera kano kisinga mumbeja katufuneka Peterson genda maaso muganda wange. Tubadde tuze okulonda omubaka wa pulezidenti naye embeera gye tusanze ku ground embeera etutabudde tetumanyi kikigenda mu maaso. Mbeera ki gy'oyinza okuba nga otusiigira muganda wange? Embeera gye tusanze ku ground etumazeemu amaanyi tebasobola tugamba nti nno emyaka 5 gye bamaze nga bategeka okulonda kuno ekyo ekintu baadde tebakisuubira nti n'obuuma bwe baleese tebukola kubanga ffe tulindiridde okulonda paka zino ziri ssaawa 4 tunalaba kigenda mu maaso.
kinabaawo kitya banaatugamba batandika okulonda tulonze oyo omuntu gwe twetaaga oba okulonda kuwedde balangirire ebiriyo nga ssaawa zino tetunatandika kulonda ekyo bannayuganda kale omusajja omuganda wange Rosie omusajja ono gwenjogedde naye kusooka abadde ayagala nakoza ku munyeeka agamba nti embeera emusobedde nnyo emuyinza obuzito naye nga bo abantu balindiridde balabike nga batandika okulonda ngenda kwongerako ko n'abantu abamu katusooke tufuneko Mumbejja tulabe oba alina omubaka wa Busiro East. Mumbejja lwaki enteekateeka y'okulonda wano bagambye eki batugambye tugenda kulondera ku kompyuta naye kompyuta zibaaleyo senga kompyuta nko ekiremeseza okulonda wano ekyo kyennyini sebo amanyi lwaki okulonda tekunaba kutandika lwaki tetunamanya kubanga batukolesa obulimu bagamba tuliddeko agenda okukanika kija naye oba yali yekulu tetutamanye Nozio wangi muganda wange gamba abantu nabo basobezebwa ab'ebyokwerinda we bali okulaba nga tubeerawo mbeera yonna ereetera abantu tuteekawo obunkenke naye nga okulonda ko tekunaba kutandika wano polling function wendi wennyini Kyagulanyi Ssentamu waalondera Mumbejja wandisabo mbadde njagala mmanyi oba honorable Aliseti naye waliwo abantu wano abandiyagadde nabo kansooke mbakuweko nga babiri basatu then nsobole okuwa mubaka. Is it okay? Okay mama hajati bwebale kukera twabalero wano mwakedde embeera kiki ekigenda mu maaso ekiri wano ekigenda mu maaso kiri nti obukonge tuzze nabo ndagamuntu tuzze nazo tuli ready ku ground naye batugamba nti ebyuma bifudde ate batuwadde essaawa ezirina okulonderwamu ssaawa emu tube nga tutuuse ku polling station naye katugenda mu ssaawa nnya tewali kyakoleddwa naffe tumanyi kigenda mu maaso bokisi zizze nti ate tekuli bisaanikira nti ate obuuma tebukola kati ekigenda mu maaso naffe tukimanyi okay mukulu kiki ekiganja tuli wano Nakasozi Buddo Junior School naye tuze okulonda kitandikira baleetako kimu baleeta baafu bwe baleeta ebokisi obuuma bufurizinga ate akuuma katannakolako kati wano obulo byokulonda kyoza biganye kubanga ebisaanika bokisi tekuli bisaanikira abakadde badda waka Okay, 103.3 radio Sunsuzi njagala kumanya oba Mumbejja omaze okufuna omubaka wa Busiro East mu Parliament. Tuli mu Uganda esalawo era nga tugezaako okulaba nga tukuwa ebyo ebiri eyo gwe gy'otali muganda wange olabike nga obifuna. Bwe tutuukidde mu kulonda okwa leero nga ababaka abasukka mu 16 abalina akakwate ku kibiina kya NRM bamaze dda okwesogga Parliament nga bo tebavuganyiziddwa. Mu basooka okwesogga Parliament mwe mwali Speaker wa Parliament y'eggwanga lino Nalongo Anita Among Magogo ngono yalangirirwa oluvannyuma lw'okubula oyo amwesimbako wabula amaloboozi gaali mangi naye tetwagala kuddayo eyo. Owokubiri yali omumyuka we ng'ono yalangirira ng'era n'ono yalangirirwa Thomas Tayebwa naye yalangirirwa okubanga naye ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Bwe tugendako mu bitundu ebyobunyolo mu district y'e Kakomero ne minister wa Parliament ali mu Bugangayizi West mu district y'e Kakomero onono nga minister wa byantambula omubeezi bamuyita Byamukama Fred nga naye wa kibiina kya National Resistance Movement naye yalangirira okuyitawo nga tavuganyiziddwa. Katuddeyo tukuwe ku bano baganda baffe. Wangi mukulu wangi muganda wange genda maaso. Yes, mbadde nkugezaako kunnyonnyola nti twagadde because mu ensonga ng'eno twetaaga okumanya nti mu scenario ng'eno oba embeera eno ng'ebaddewo kiki ekirina okukolebwa. Mulungi nti omubaka wa Busiro East
era y'omu ku bannamateeka be tulina mu ggwanga. So twagadde atunnyonnyole nti mu mbeera eno obuuma buganye kiki ekigenda okuddako bannayuganda basuubire ekyokulonda kuba kuganye so munnamateeka kagezeeko tunnyonnyola naddala mu abawuliriza. abadde agamba munnamateeka tubalamusiza erinnya lyange nzerubega Medad Segona. Ye honorable. Yes, sir. Tusaba ekisooka okutunnyonnyola ebyuma ng'ebyo ebyaleeteddwa mmwe ssente ze mwayisa mu parliament biganye okukola ewasinga obungi kiki ekirina okuddako? Tulindiridde akakiiko k'ebyokulonda okututegeeza kiki kye tugenda okuzzaako naye bagamba bakyafuba okubigezesa biddeko. Ye honorable. Awo oli ku polling station yawa honorable? Eyange kwenondera bagiyita Matutu Primary School e Nakaso. Kakati honorable muteeka mwe agayisibwa mu parliament waliwo ekyabantu okweyongerayo meters ziba 2 waliwo n'abantu Saabalondesa yatugambye nti n'abalina amabaala oba ebifo ebinywebwamu ebyokunywa ebirala tebikkirizibwa kuggulwawo. Ekyo omulonzi w'e Matutu ayinza kikola atya ng'alina ka bizinesi akalinaanya w'ogenda olondera? Oyo asigala akola. Twabagamba nti kyetaagisa okukozesa common sense. Ebiba biganye baali balina okukola regulation bateekemu provision nti singa kiba tekiteredde. Kamala okwogera ne DPC wano nkuddire. Okay. Mumbeja mu kaseera kano omubaka ali mu kwasaganya olw'ensonga nti wowulirira bino olw'okuba nti nga bwe nakugambye nti ab'ebyokwerinda baayise kati ndowooza waliwo wooda okuva from above eragidde abakulira ebyokulonda wano wennyini abantu okugenda okulonda nga bakozesa registry ebyobuuma biganye ate bagezezzaako because ba technicians bazze mu kifo kino nabo ne bavaayo nga bawanise. So abakulu okuba ne bo kirayo ba electoral commission bakulu babadde b'amagye abalagidde bano abakulira ebyokulonda wano nti omukulu agambye obuuma bwe buba buganye abantu basimbe batandika okulonda. So kyasobola okutegeezako gwe omuwuliriza waffe omulungi abantu kati bazze mu layini because babadde babivuddeko abalala batudde bali mu kiboozi kati basimbye layini musululu moja okulaba nga okulonda kutandika. So yembeera eri wano mu kaseera kano gwawuliriza. Okay. Neyanze ng'endako omukuumula naye nja kubanga nkuddira wobanga waliwo ekipya ekiriwo. Tuli mu Uganda esalawo omwaka 2026 oli ku 13 akasirise 3 Radio 4 nzelozio tuliwo okuweereza ebyo ebiri gwe gyotali mu budde awo maaso naawe njagala yekama z'okulonda mbulire embeera nga bwe badde.